Tubitekeyo. Kakati. Nebamuwezeseka nyumba gyasereka ya muntu mulala. Osobola kuba bitono bijeyo. Ekigendererwa ki? Kitululire senga. Wamukiraba. Ebintu sente ze baweeryo okuzimba ennyumba. Abulina naffe tukimanyi kati twagala okulwanako. Tukimanyi muganda affe mulwadde. Kakati Paul kuba baagala chance eyo. Atunde ebibye n'amaka gatunde bo bafune ebyabwe. Kudiru ki? Ffe Baganda be kati ffe tulumirirwa omusaayi gwaffe. Asinga nyumba n'agitunda olw'omukazi mbukanga yagala okuwasa omukazi. Okukyala kubeera wasenga lwaki kugenda ewa maama? Lwaki kugenda wa maama? Ayagala mutunza maka. Baagala yeegase ne pasita. Baagala mutunza maka buli kimu bakimutunze koleza ffe mwannyina ffe tatuluma. Mulwadde n'ebbaluwa tuzirina. N'ebbaluwa tuzirina. Lwaki tebaleka mwannyina ffe n'abeera mu nsinga mulamu ffe tumwagala. Njagala omubuuze wuuno baba. Batuleke. Enyumba gye yasereka mwami Bakidaawo. Enyumba gye yasereka getugenda getulaga. Kati nze yateeka miliyoni kumanya kwange nganze. Nze nabimanya byonna n'ebigambo omuntu. Naye kati ffe ye bamulaba oba tumumanyi mulwadde batuleke tujjanjaba omulwadde waffe. Ab'amawulire babasasule ne Bakidaawo ebintu wano. Ebintu tebijja kugenda. Bamuwadde sente ezigula ebintu ne bamuwa ezikola eri tezaatuuse. Kitegeera. Omusajja oyo nabaddewo nga nzimuwa. Nabagamba nti omukulu w'akagubala atutte ebintu ku njwe nsibe. Ate tuguze ebyokubira tubatwalira. Ate n'ontwala awalala. Ino gikebere yine n'esimu yange. Musabanga oteeka ku mawulire. Bamuwadde ebibye. Bannange katono nnyo. Bane katono bamutwala ku kayumba ka Ruyiru mu bweruti ka ku kyalo tamuliko na Luganda. Yaserese ennyumba. Uyu ebintu si wa family. Yaserese ennyumba milioni 2 mwezi. Milioni 3. Milioni 3. Na yenye yaserese ennyumba sije mulaga. Batadde wa kayumba kakimu. Nga tuddamu nti tumuwe ebirala kudiru ki. Eye kanzo senga kati yakulebedde nadda. Yinza ete okunyira bwetu ngogenda mu byekimu. Wamba baba webale kubaawo. Nabakongera naye kati kankanga yino mystic call. Oyo nyina mukubidde mu kati ya kanko. Taliyo kineje mulaga siye wa. Omukazi lwaki takubira Lwasa bawe yennyini bwe bala. Yagambye tajja kubira Lwasa alina eddoboozi erikkiriza. Amutya. Ajja mukkiriza omukozesa ensobi nga tewalina nawe ategese. Muganda wa Lwasa. Lwasa yasikira ennyumba ya Kagubala etwala bano bonna. Etwala ffe. Yalina ekifundikwa. Ng'agenda ku nyumba ekyoyikimu ebe n'ennyumba. Naye kyoyikimu bweti ey'omukozi w'okufaamu. Temwali mu ey'omusajja Omunyarwanda akolera bo gye tugendako twala ebintu. Zinetolodde ebintu byonna. Ebyo byonna yabikubuulidde gwe. Ennyumba tyogendako si ya saidi emu. Ebintu ebyo nabiwulira dda. Ennyumba teyiwa kiyikimu. Naliyo. Wabimbuulidde. Nange saakugamba nti ennyumba gy'ozimba si ya mukazi naliyo ng'omuzimbira. Mubuuze yabimbuulidde kya kiyikimu. Naye ebintu byonna baabimpa nti mwannyoko afaaki. Wasereka ennyumba. Point eri. Ono muganda wo. Ya akubanga mu njogera gyegedde agamye n'abaddeko ku mikolo gy'ebisoba mu emeka. 5. Best man wo. Ku enjo temwandaba. Waliwo. Ate kati nze kyempulidde ge mazima. Mwannyina ffe akyali mulwadde. Batuleke tujjanjabe mwannyina ffe. So si kujja kumubbamu. Kyekimuluma. Ffe tubimanyi nga famire. Mbamuleke mwannyina ffe mulwadde. Bamuleke tumale okujjanjaba mwannyina ffe tulyoke tuwase. Alinda awone tulyoke tuwase. Mukiwuli kirimu ekitisenga ebyo ebintu firimu eggwe naye nga bikomawo ate bisobola butadda Kati tuteeka ku motoka. Tubiteeke ku motoka. tubiteekeko tubiteeke bikomewo eriyo bwe babitutte babirina kati eryaffe tujja kusinziira kyetunaba mubyagazi babitutte twabawadde
sente bagule ebintu byonna babitutte batugulire bubuulizi bwebiri owulira batugulire bubuulizi bwebiri tubipakire nabo teboogeddeewo ebintu byabwe babitutte byabukadde na bukadde tetulina sente ate nga twazibawadde nyingi nnyo tetulina sente ebyo twabiguziza bino twabijje tubipangisizza bagabayo ebyobwereere sitegere nkaya neva kuki kategedde ababbye sente omugole yabbye sente babbye sente ekyo nkyogeranga mwanyina nabaddewo nga bazimuwa yabbye mmeka tuli mu miliyoni nga mwabalemesa Lwasa obufumbo miliyoni meka nga 3 mwana yabuuse nekyasatu temwamanya nti muleeta mubbi tetunnamanya tambiro by'emmisa noveena naye bino ebitambiro tebyetaaga kagenda wa Lwasa ebitambiro byoyagala abantu babawo ogende wa Lwasa Lwasa tugenda musabira tuli balokole mwaki mwagala omusabira tugenda musabira bo tebamanyi ffe abadde mulwadde tetumanyi kirwadde kibadde kimuluma munnaye tulina omusabira tulabe naye muganda mmwe Lwasa alina omukwano mungi gubulikana nkwaba awasa anti kyetwagala okugonjoola kati yalwala omukwano bamulogera mu mukwano kati twagala kitereeza era tetugenda kuddamu kuwasaawasa ku kino kwe tukomye kino kwe tukomye babbye sente senga w'abaana yayogedde leka tugende ku mukolo owulira godyeguli lwaki teguliyo ng'ate mutandikidde wano kwerumaaluma abantu bali eri bali mu kucakala mutandikidde wano kwerumaaluma bantu bali eri bali mu kucakala kati senga tegubaayo Lwasa toswale baako sinze teeka emikolo gyeyo so nze teeka gyewaffe tugendayo bugenzi ate omukyala agaye omugole yabbye miliyoni 10 asatu ale bakenzi tegese ku mukolo gyetulaga kusanga buli kimu kiri bagambye mwanyina wagambye bakuloga omukwano ogenda sabirwa kitambiro kuba bandoga tebaluganze nzekka ate bandekamu amagezi aganoonya sente nziina ate zitajja zijja buzzi kati otutte kinaki bingi nnyo bibino wano ogenda tubikwate ate ne mumunga ndi waliwo kibulamu nga twakiraba egindi kigula tukiteekako ogenda kwogerera mukolo gwa Lwasa tugenda mu kukyala mwana munne nga mwanjula ewa ssenga ne ssenga asobole omwanjula mu bakulu banne ng'ennaku z'omwezi 19 Novemba omwaka guno omukolo gwetegekedde otya omukolo ate ebigambo by'okukyala biba bingi tetulinze enteekateeka gye batukoledde eri tugirumbe tukyale senga alabe Lwasa gwagenda okwanjulira bakulu banne tulinde ng'ennaku z'omwezi 19 Novemba ate okwanjula tukugenda okumenya emiti ekintu tukyetegekedde nzijeeyo nange enkambwe ku luno eno Lwasa yangambye gula mpya nengula mpya kati tulumbe